very beautiful morning, good afternoon, good evening. Kijja kusuzira budde ki video eno weegenda okubeera nga tekutuukirako Fahad Pro UG gemanya era nga wano nombeerawo nnyo okubeera nga tekutuusako amawulire ag'enjawulo nga bwe gatambula mu bitundu by'eggwanga yonna yonna sako n'ebweru w'eggwanga gwali eyo ky'oyinza okubeera nga tokolera kiri kimu kyokka kyokka abeera nga te video toba wa mutima mubi teekako ekigalo sharingirako abalala comment section zibeera open wansi awo tekigenda kubeera nga tosuulawo ndowooza ku byogenda okubeera nga te olaba mu video eno kakati olunaku lwabadde lwajjo na video gyenesobola okubeera nga bakolera awo era nga nabategeezezza nabasuniddeko ku bimu ku bigenda mu maaso eyo mpola mpola bye mbadde tumumanyi munnange omukyala Shamim Malende oluvannyuma okubeera nga temunnange yavuddeyo n'ateeka ensonga za maka ge ku social media oba mu media oba mu mawulire munnange ensonga eyo yagikoze agiraba oba kabadde kakodyo era nga munnange yabadde alina kyagezaho okubeera nga ate ayisaawo njagala kubeera nga tetwala omukisa guno okubeera nga tembategeeza nti finally omukyala Shamim Malende yamaze dde okubeera nga ate munnange ava ku lujja naye nga ekisinga okubeera nga tekyewuunyisa era nabategeeza olunaku olw'ejjo ne mbaga nti omusajja ali mu kubeera nga te munnange atwala Shamim Malende oba okubeera nga te amujja ku lujja si mulala wabula comedian amanyikiddwa nga Maulana and Rain oba Rain azanya ne Maulana comedy kyowulidde kyekyo omusajja oyo amanyikiddwa nga Rain era ng'ono yesimbyewo sayidi wali erubaga munnange agali mu kubeera nga tegatambula eyo bali mu kubeera nga te munnange beegezagezamuko ku gawuni era nga video clips natandise okubeera nga tenzifuna era nga byebyo ebimu ku bifaananyi byoli mu kubeera nga te olaba ku screen yo awo no babadde bali mu kubeera nga te munnange beegezagezamuko ku byambalo ng'omukolo gwonna okubeera nga ate gutambula naye kabannange kuumire bwekuumizi wano byonna byonna ngenda kubeera nga te mbikutuusako omukolo gwonna gwonna nga bwe gunaaba gutambudde ate n'ekirala njagala kubeera nga te kujjukiza ezimu ku nsonga lwaki Shamim Malende yakwata ekkubo nabeera nga te avumbuuko lyamanyikiddwa nga Andrew Sebunya munange ebintu byali biyingidde mu family era nga Shamim Malende kigambibwa omuvubuka yali amaze okubeera nga temunange amujja mu ddiini y'obusiraamu nga amulokodde n'omulokola era nga munange ennaku ezisinga Shamim Malende abadde alabwako nga n'akakaaya bakaveiro yali yakajjako kino nno kyaleetawo olutalo wakati we ne family ye nga bagamba nti nedda ffe family yaffe family ya ddiini nnyo tetugenda kubeera nga tetukkiriza ekintu ekifaanagana bwe kiti era nga kyaleetawo nnyo backlash mu family ye era nga munange kyekyamuviddeko kubeera nga te asulawo n'omuvubuka oyo naga ekimala kimala munange sigenda kubeera nga tenjawukana ne family yange omuvubuka ono kamuleka agende ate nange nyeyongera okubeera nga te munange entambuza obulamu so kamere nga tendowooza mbaterawo bu clips buno tubeere nga tulaba ki ekigenda mu maaso eyo ku mikolo gya Shamim Malende saako ndowooza n'obutambi bulala bungi nnyo tuula butuuzi wano kalira subscribinga oleme okubeera nga tosobola mawulire kikabo eki tuli ne shekasho musomi wa dduwa enamba zesimu wansi awo obeera nga tokopololako ajja kubeera nga takulombereddwa era buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana saidi ndala ng'oli mu kubeera nga tokuma mu ggwanga lyattu Uganda weebuuza ani ayinza okubeera nga takukima ku kisaawe ate nabo ba Habibu airport pickup we bali nnyo bajja kubeera nga te ensonga eyo bagikwasaganya komawo n'ensonga endala nnyingi nnyo temuvaawo. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
Shamim Malende ampadde information yonna nje sharing namu as to why ba separate nze bayawudde era ngenda basomero bobaka wa Shamim Malende bwe yansomedde lwaki akyankanye n'omusajja kyavudde ku ky'omusajja mulaba yeechwachwana ne Shamim Malende ampadde side ye entuufu nabagamba nze abantu bampitiramu okubabuulira Shamim Malende awandiise bw'ati ngenda kusomera Shamim Malende sirimba bange sija kufumba bibino biwanvu nnyo wanze omwanyi nazigambe netato yagenda okufanga limu kwano gwange agambye penge with due respect ampadde ekitiibwa respect njagala oclarifying ensonga yange eno n'obwesimbu with purity, clarity and respect. Inti angambe njibawe ngensonga eno yesimbye busimba pida era nga sina kya neekubiddemu yadde wandiika busimba pida busimba pida. I bought this man 2 underwears of catch. Agamba nti yagulira omusajja akalega ko munda akakatch obulega bubiri 2 underwears of catch. One was in a polyester format, another one was just a ginger neck textile. Mwemo yali ya polyester nenge ndaleva mu ginger textile mills. Underwear obulega bw'abasajja textile. This man, he was merely a gym trainer where we met, just like other people meet. Nti yali musajja omumbo wasitula ebyuma nga era instructor mu gym ayigiriza abantu okukuba ebyuma owandiika kyawo yali atraininga ba kifeesi trainer. He slept in 1-room apartment, upgraded his life. Until now, I'm here to share with you this story that men are ungrateful. Inti yasulanga mukabuntere kalumu emu mwe yamujja n'amufuula omusajja Ssaabasajja n'amuweesa ekitiibwa n'ayitibwa omwami n'agenda tubuulira waki abasajja tebasiima tebamatira. Kitegeeza ki? Ungrateful men. Being a woman MP, I sacrificed a lot for my status and for my husband. Into we yali omubaka wa parliament yasaddaaka bingi nnyo olw'ekifo kye yalimu, position gye yalimu, obuweereza bwe yalimu, naye nga alina bibalansinga okubeera mu parliament n'okubeera omukyala afumbira omwami ono. Nti bwabangawo nnyo kye bayita okwefiiriza, sacrifice. Sacrifice. Naddamu n'akugamba bino wammanga madde nsoma wa sacrifice. Starting up a family with an uneducated man with a low income is not merry. Akugambye okutandika amaka n'omusajja nga teyakoloboza ate nga anyingiza ye nnafu nnyo si kintu kya musaago. Kitegeeza ki Merry? Si Christmas nti Merry Christmas. Merry nti si kya muniino nga mpuuga ekubba ebitaano. Si kya muniino, si kyangu. Nti wasn't Merry. Si kya muniino. Wandika si kya muniino. Malende agambye si kya muniino. Si kya muniino. Coming back from work to a man that sniffs my underwears to see if another man has come inside of me was uncalled for. Enjo omusajja we yakomangawo, omubaka we yakomangawo, omusajja n'awunyiriza mu buleega bw'omukazi
n'obwa wansi bw'ayambala alaba oba omusajja yamukoloddemu bannange ekintu kiswaza wano nno wayinza okubeerawo jerasi gye tuba tuwandiika ng'omukazi akoma omusajja n'owunyiriza mu mpale waliwo omusajja munna akuyambyeko wandibaawo jerasi. The man was a jealous man. Ukategeerera kuba yabeeramu olubwa olwa kiwaawa eri yafudde kiwaawa nga alina okubeera nga eva awunyiriza oba Malende bava muzannya. She has been played. She has been played. The man hits like a horse. Musajja alianga ngamia. He eats like a horse. Wandika horse. He eats like a horse. Alianga ngamia. Obanga ambaras. Ali akakolo bane twagala kuba kiki kyali. This is not Donizera and the Big Eye event where Big Eye stole the Macron. Nkujjukiza nti Big Eye bagamba yabba amakoloni. Donizera agamba lumu yazukuka. Yasanga Big Eye ali amakoloni g'abaana. Agambe si story ye muntu omusajja agambe ali nnyo. This is a man who eats from morning to morning. And on top of that, I gave him a maid who he screams at as if he pays her. Nti balina yaaye waka. Naye omusajja engeri gy'aboggolamu oyinza ogamba asasula yaaya. Owandiika kyawo yaaya au sigalo yaaya au sigalo yaaya. I know you're a man, Peng, and you have kids, but a man that changes you to different kind of styles, asking you for tebanchima, asking you for kasalaba, which is missionary in today's dynamics, in Abanyonyona Chagam, which is today missionary in today's dynamics, asking you for Baksimba. I'm an educated woman paying akomyao. Nti omusajja akusaba ebintu ebyenjawulo bino wammanga. Nga mwesanja gobanga muri mu kwogeramu nga abazira mu buliri. Obanga mwetunulizaamu ebyokulwanisa mu buliri. Bannanga abeera muntu muzibu nnyo. Mbw akusaba tebankima, you write what? Eteba kobla. So wa bebe kulu. Tebankima teba kobla. Eba kobla. Eba kobla. Asking you for Baksimba. Tetugenze mu lubiri. Amasiro. Awandika wa amasiro. Watugenze Baksimba zibeera. Neba style jeri, esijimanyi bayita Baksimba. Agamba bino ebintu byabadde bimutamye. Omusajja alina engeri gy'amuvulunga nga amusaba ebintu bino. Ebadde mutamye. I bought 2 plots of land. Abadde n'ettaka 2. Which the man has sold without my consent. Alimu olwesika embuga. Omusajja mubbi. Awo wandiika ki medicine ndongo besika embuga. Ani asinga obubbi kwabo. Si papa, tuwanike si papa. Abaddemu olwa si papa. Waba atunze 2 plots of land, wanika plots ne land. Awandiika wani si papa. Si papa. On top of that, sharing you, however much is a Muslim, sharing you with a woman that sells food around Nansana. Abadde alina omukazi gwe yamugatta nako naye nga mufumbi wa kigere. The woman who has been cooking cow's food. Infidelity. Wandika infidelity. 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 Azemu n'agamba ki wano? I'm a Muslim, and so is he.
But the man involves himself in shirk. Omusajja ali involved mu bya shirk. Shirk agosima sinnam wandika amasinnam. Ng'oleeta ono atasobola kuwandiika na linnya lye bano bammere ekuza omusege kivubuka ekikyafu. You see, we are not supposed to get bothered ne bano bammere ekuza omusege bano banawoomerwa emboona banoonya kyakulya. Abannayuganda muyinza oba mwerabira mangu. Njagala amazanyire ka kiripu kano ebigambo bino mujja kujjukira nti omukazi yakola ebyaddala era senga nalinze omulimu yakola munene era bagufunamu be bali senga kati ye VP owa vice president okusinzira ku mulimu gwe yakola gwali muyitirivu nnyo obulungi eri bali abagufunamu sife amanyigirizibwa naye bamusuula kati ngoleeta kino ekitambula nga kikunkumuka ebiyenje yabatagirira kubeera ku battle singa kati asiba migugu singa ddala lwakitula singa kati asiba migugu singa tewali sipiika singa kati asiba migugu okyenyumirizaamu what happened now what Chagwa, let's not do other things. Banayuganda akunnyonnyodde n'akugamba byaliwo oba okitegedde kyentegeeza. So waliwo ebintu ebimu ebitakyanjugula ttama okitegedde. Ono Wambwa ono Maguja tasobola kutuuka na ku level ya sipapa oba okitegedde mbu ayagala naye bamwogereko bagambe nti olabye gundi wabazoganya oba okitegedde kyentegeeza. Omuyaye sinze sirabangako muntu musiru nga Mulwana Patrick yo dance funa omuntu amanyi oluzungu akunnyonnyolere yalaba ku mbaawo. Mulwana Patrick yo dance watema omutiko wali otudde Katonda akuyambye akuwadde favor mu bantu otegese ekivulo kirangidde ennaku 2 Freedom City ogiyuzizaamu wakati nga buli lunaku ono omwana buli lunaku yaberanga n'ebivulo ebisukka mu 10 on a daily basis okigedde naye olwavaawo ne kirowooza nti kyakabi nnyo kitandise mbwera nze siri muyimbi okuyimba nkukomya ku guno omwezi kakati sebo ebbanga liwasaba Abannayuganda si basiru baali kuwa era okuyimba kuleke oba okigedde kati ekimuluma n'okutuuka ku level okukuba eddwaliro ery'ensambya kyalwala obusiru bw'okwagala okutrendinga nga kyo tekifuddeyo oba mu kutrendinga mu bubi oba mu bulungi. Not forgetting nti endiga yali makanika wa bugaali e Butambala. Mulwana Patrick Kaliba oba mukugu mu kukyusa fuluweero. Kati just imagine omuntu avudde mu kukyusa fuluweero Katonda n'amuwa favor n'ajjako mu kibuga Kampala. Lyerye fujjo ly'omulaba atambula kuwandula malusu kunyiza minyira we yekwata mu nnyindo n'ebyo bivubuke bye bitambula nga tebinaaba atambula ebikubi mu kunkumuka ate Katonda n'agenda amukuba balayi nti ye maama ye taata yakwata famire ya nnyina yonna n'agikuba ewaka we bbwa n'akwata baganda be bonna we bbwa oba osegedde kati ekitufu omusajja takyakola endongo tewakyali kana akawala ke kamuyambye ne kamuwa oluyimba kano waliwo kana ekyo ekiyimba ekyo simanye ekyakapandi wasomye simanya biki akakawala akasika chips ke kamuyambye ne kamuwa oluyimba kati mbw ayagala kudda mu trending ekyo vola bayakoze ebyekisiru n'alumba ekitebe kya NUP mbu ffenna tubeere ku ekyo tetugenda kibeerako enkomerero yo saba nnyo oyinza okusooka famire yo okuyingira kabuli. You see tewali muzadde ayagala mwana we kumusooka kuyingira kabuli naye ku nsonga yo n'omuvubuka bw'otabeera mwegendereza nnyo osobola okusooka nnyoko okuyingira kabuli eryo fujjo lyogenda okola n'olumba ekitebe kya NUP ne weefula nti oli wakabi. I can advise you concentrating ku kunaaba olabike ng'omuntu olabika bubi nnyo alien skin oli mukyafu yo dirty at your age okyali muvubuka na William oba oli 21 omanyi bana abaana bagenda ne beekweka mu buto. You say I'm still a younger boy nze nkyali muvubuka. Obuvubuka tebutegeeza butanaaba obuvubuka tebutegeeza kwambala vesti nga tosaze enkwawa obuvubuka tebutegeeza kutuuyana
obuvubuka tebutegeeza kujangeregeze mu bantu soko concentrating ku mubiri gwo then ojje tulabe ebyokola minus that ensi tegenda ku we are not going to accept you know we have a lot on our plates tuina bingi ku sowani zaffe than okudiringa nona atasobola kunaaba omanyi we video ne byambala boxes zirike ebimuli ne byambala boxes ezemyeso birowooza bye bisoose kirina amaalo ne bijja ne bivuuka ebyo bichafu ebyo bisula mu biswa kati hamu omwala yagututte oba bigenda sulawa nze simanyi na kumanya mbukyagala kifuuko you're not our problem you cannot gende wasi papa omubuuze yakola kyekyo ekitakolwangako mu nsi gende wasebuufu nja kujamba mba profiling abantu abamu sebuufu was the guy abamulabako bamulaba ng'asobola okutikka tatanya ne zigenda mu obululu bwabwe ebyo bibabye bakola ebyo naye sawa zinali luddawa niwe yatugamba nti ekibumba kyagala kuvaayo abasajja bamugamba kakiveeyo ko tulabe naye mpaka kati tekivangayo tajja mu kooti takola ki so when I see the likes of these fools I just give it time mukiwe budde ene mbwe egenda kweziika ng'ekyali nto osegedde bana abasiru yafuna ekitono yasinga okukola abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu